kuwesibe bbiri. Mbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo program esibe nali muzukulu wa Gabunga Moses Wamanya tukwate ku nsonga eza COVID-19 katandikewo Grace Bukenya twakomawo Sunday munge emabega we twadda mu lockdown n'ebintu ebirala ne biddako restrictions ekibuuzo kiri nti how have we moved in case people responsive oba bakyaganya ogobera ebiragiro ebimu era lwa nsonga ki? Bannayuganda batulaba ensonga eno nja kusooka okubasaba nze nganze Bukenya nti mbadde nina research gye ndiko ne bakama bange abamu ne tukizuula nti abantu baffe bangi nnyo mu kaseera kano ke tulimu ebintu bibiri ebisinza obbabonyaabonya balina panic bafunye ne fear ku mbeera eno eriwo kakati omuntu yenna mu kaseera kano bw'afuna ebintu ebyo ebibiri n'atafunayo muntu ayinza kumubudaabuda bino wammanga byakola soko endao kati ni bwambo wakoze research areas ki esinga mpanic kakati okusingira kakati mu Kampala wano tukizudde nti waliwo omuze ogw'abantu obutasooka mu ddwaliro ne babakuumira ewaka kati bagenda omutuusa mu ddwaliro ng'omuntu oyo ayidde nnyo nga takyasobola kubeera ku byuma bino bya oxygen era nga tasobola ku life support tekyamusobola ekiddirira kwe kufa kuno okukola nti kati kuli rampant nnyo mu malwaliro gonna agetolodde Kampala. Naye nga kiva ku ki okusingira ddala nti abantu bekikwatako baganya okuvaayo mu kaseera kano naddala mu gavumenti nze gye nzikiririzaamu baganya okuvaayo okugenda ku zi talk shows okugenda ku zi radio stations TV ng'eno abamu balina ne ku ssente ba ministers abala ba RDCs nze ntwala omukisa guno tume kubeera nga twenyigidde nnyo kati olabaga Kampala ali greatly affected ne RDC waamu ate omuwulira nnyo ng'ali katale k'owino ali ku basuubuzi katale k'owino bakayana bukulembeze eki ebyo si bye twetaaga kati ba NRM banna ebyo si bye twetaaga abantu beetaaga okulaba obuweereza bwaffe nga butuuse ku ground owekitibwa RDC nze nzijeyo wa Kampala olwaleero bw'omuwulira nnyo kati omuwulira mu katale k'owino omuwulira mu byattaka twetaaga okulaba ku zi talk shows abantu beetaaga emmere y'omwoyo yeyo gavumenti gye tulina gy'oyogere abantu mu kaseera kano beetaaga emmere y'omwoyo si mmere ya mbooko si mmere yaki okubabuulira kiki ekyokukola bannayuganda musooke mu malwaliro nga Katikkiro wa Buganda bw'ayogedde musooke mu malwaliro mulabe abasawo bwe mumala okulaba abasawo bababuulire ekyokukola bw'oba omulwadde w'omutwala waka mutwale waka ng'otegedde ky'ogenda okukola ne abantu baffe bangi nnyo nze nsaba ba ISO crime intelligence mugende mu mayumba mugende ekakugube wokka olwaleero waliwo abalwadde balinga 8 mwami Jemba bajje mujje mu nnyumba ng'ayidde ne bamutwala ero sittu kyama ne abasigaddewo bangi nnyo waliwo amawulire agatambula gano ag'abalumbuye mbugenda mu ddwaliro ofa biki mujja ku talk shows musaabulirwa obuyimba olwo naye ssente muzikutte buli kimu mukirina kujja buziwa nokweno TV yaffe ennungi ennyo kati nze ng'olwaleero ntaddemu amafuta gange sawa za kafyu risiki zendimu nnyingi nnyo naye nsobodde okujjako okwogerako eri ne bannayuganda okubagumya nti covid ono tosooka kupanikinga don't panic tobeeramu fear buno olumbe bw'olutunuulira nnyo bwelukwata abantu 100 abantu 93 bawona obusobozi weebuli n'amalwaliro agali wano galina obusobozi obukola nti gasobola okutaasa obulamu buno okola ki nowona naye njogera ku munnayuganda ali eyo mu kaseera kano nga bakukuumidde mu nnyumba mukyala kiwanuka wali wansi erungujja ekosovu bamujja mu nnyumba nga abaana balese n'ekitambiro ky'emmese bali bamusabira bagamba nti essala asigadde kufa naye bamugjayo ku Saturday ne bamutwala mu ddwaliro olwaleero akubye ku mikono bannayuganda abatulaba abakulembeze muganda mu gavumenti sina NRM abanuupu Honorable Kyagulanyi abadde ayogerako eri ayisa olukikola bannamawulire ne yandibadde ayogera nga Katikkiro wa Buganda bw'ayogedde
muleme kunywanywa bintuntu kino kiri nga temusoose kulaba basawo. So mukulu gw'Essebukanya naawe olwaleero kikakasiza nti ddala kituufu gavumenti eriko engombo gye ya securing your future sibi baliko. Nedda waliwo obunafu obusobola okutereezebwa. Ekinkanguziza ku ddoboozi lino nti ndaba abakulembeze ba ministers baffe bagagga nnyo. Naye ebintu ebisinga kati falafala tutunulyamu. Tutunulya kikundu. Waliwo obunafu mu sectors ezimu. Tekitegeeza nti waliwo total breakdown. Nedda waliwo obunafu obusaanidde waliwo obusobozi obusobola obugolola. Tuleme kutunulya kiggundu tetugenda kubeera lwakudula kiggundu nti atulabiriye mu kino atulabiriye mu kiri. Our ministers muyina ssente muguleyo wano airtime ku studio ng'eno. Waliwo money for buying information. Bannanze mbabuulira abantu baffe bali mu nnyumba eyo bafa naye nga bafa lwa butamanya bagenda bajja batuusa mu malwaliro nga bayidde babadde ku mululuuza benyokeza simanyi kati bagamba nti munywe enjaga. Kati ebintu bwe bityo mujja kuzitalkshows bara disimple mpuliyako ono Masaka yekayeka yagezako kubugulako bambi naye ate kati bwatyo ne abasigadde mwena muli misango gya ttaka muli mu kuvaabira ssente mulya ate buli kimu mukirina anti be babatuma kubanga nze badde ngezaako Kampala waffe owaleero wano nga ennaku z'omwezi 12 twafuna balwadde 8 kitegeeza ki RDC toli safe. Wano station eyinza kumma dakiika 3. Ekyo tekidescribing nga okulembeze bwa National Resistance Movement mu maaso gye tulaga bwe bunafu bwenjogerako obusobola okutereezebwa obulimu naye nga tekitegeeza tetusobola tulina busobozi. Era nkulaga nti mu kintu kino tulina obusobozi. Ministers baffe bagagga bakadazi baffe bagagga ba RDCs bagagga mu ssaawa zino where are you? Ochanti ne zita Acacia Avenue oluguudo olwo okuliraana ne golf course. Ochanti wakyalo ne billboards eza President Dr. Museveni ezimuyozayoza okubeera nga atuse ku nnaku lw'okula government bwe bunafu si wa gavumenti. Bweyogera gavumenti oyogera nze noli naye mundaganga nti kiki nze ndogeddeko nga NRM yokka naye nkulazi nti nolwaliro Honorable Kyagulanyi bw'ayogedde nze mbadde musuubira okusaasira abafudde okutuwa message n'okutuzaamu amaanyi abantu betaaga kati mmere yageza nti waliwo total breakdown. Nedda waliwo obunafu obusaanidde obusobola waliwo obusobozi obusobola obugolola. Tuleme kutunulya kiggundu tetugenda kubeera lwakudula kiggundu nti atulabiriye mu kino atulabiriye mu kiri. Our ministers muyina ssente muguleyo wano airtime ku studio ng'eno. Waliwo money for buying information. Bannanze mbabuulira abantu baffe bali mu nnyumba eyo bafa naye nga bafa lwa butamanya bagenda bajja batuusa mu malwaliro nga bayidde babadde ku mululuuza benyokeza simanyi kati bagamba nti munywe enjaga. Kati ebintu bwe bityo mujja kuzitalkshows bara disimple mpuliyako ono Masaka yekayeka yagezako kubugulako bambi naye ate kati bwatyo ne abasigadde mwena muli misango gya ttaka muli mu kuvaabira ssente mulya ate nga buli kimu mukirina anti be babatuma kubanga nze mbadde ngezaako Kampala waffe owaleero wano nga ennaku z'omwezi 12 twafuna balwadde 8. Kitegeeza ki RDC toli safe. Wano station eyinza kumma dakiika 3. Ekyo tekidescribing nga okulembeze bwa National Resistance Movement mu maaso gye tulaga bwe bunafu bwenjogerako obusobola okutereezebwa obulimu naye nga tekitegeeza tetusobola tulina busobozi. Era nkulaga nti mu kintu kino tulina obusobozi. Baministers baffe bagagga bakadazi baffe bagagga ba RDCs bagagga mu ssaawa zino where are you? Ochanti ne zita Acacia Avenue oluguudo olwo okuliraana ne golf course. Ochanti wakyalo ne billboards eza President Dr. Museveni ezimuyozayoza okubeera nga atuse ku nnaku lw'okulayira ne makati mu kibuga of course ekyaliyo ebipande makati mu kibuga nga biraga nti simanyi securing a future and what. That's the government we are in. Bwe bunafu si bwa gavumenti. Bwogera gavumenti yogera nze noli naye mundaganga nti kiki nze ndogeddeko nga NRM yokka naye nkulazi nti nolwaliro Honorable Kyagulanyi bw'ayogedde nze mbadde musuubira okusaasira abafudde okutuwa message n'okutuzaamu amaanyi. Abantu betaaga kati mmere ya mwoyo. Abantu betaaga okubawa hope
betaaga essuubi abantu baffe batidde naye ekintu kyona kiraba kirekedde ba pastors era ze nebaza abalyoyi b'emyoyo bo bagezezzaako ne ku zitivi zaabwe ne batwala eddakiika nga 3 oba 4 naye abasigadde bekikwatibako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo oba oli wa nuupu oba oli wa FDC muli ludda FDC lwe bwetuuziza olukiiko kale yo nsiimye eggaddewo ofiisi yaayo yokka naye ate era terina message terina ssuubi gyezizzaamu abalwadde beetaaga ssuubi. Honorable Hassan, obubaka bwa Grace Ukenya njagala oyongeze responsibility oba role y'abakulembeze kyoze nti namwe mwesuddeyo gwa naggamba nga bwayogedde National Unity Platform n'ekibiina kyennyini akikubyemu leero ebitundu ku side ewammwe tuloze nti namwe mukyebasa obulamu bw'Abannayuganda nga bugenda bwe butyo. Ekyamazima olunaku olwokuna lwe baasoma budget. Yes. Twavaayo ne tutegeeza eggwanga nti Bannayuganda babadde balindiridde nga basuubira nti gavumenti egenda kuvaayo with guns blazing mu ngeri gye bagenda okubeera nga balwanyisa mu COVID. Given that President w'eggwanga yali akamala okulangirira ennaku 42 eza lockdown, kiswaza nnyo okulookingira abantu ewaka naye nga totaddewo na platform yakubeera nga babakebera COVID, nga tutaddewo na platform yakubeera nti babagema. Nze njagala kigende ku record Uganda yonetagere tize gyenvere katika mu South, we do not have a single testing center oba ekifo kyonna we bakeberera oba we bagemera COVID. Obalinga we bagemera COVID mu ddwaliro lya Barracks e Bombo otuukayo butuusi kiboko kyokka Abannayuganda bagambye nti mugende waka tubakole ki tubalookingidde waka. So kino kinzizaayo wali nti ng'eggwanga tulina okubeera nga tukeyalinga eri abantu baffe. Ekyamazima COVID ali riyo naye n'abantu okulaba nga mukana akaseera bagamba oba nfa nfe tebafaayo okulaba gavumenti nti ebafaako. They do not care. Ate nga kiviira ddala eri emabega mu lockdown yasooka babagamba tubasibidde waka tugenda baleetera kawunga tekakola ki tekatu. Kati omusajja akeera ku makya bamusibidde waka naye nga alina famire eryawo tamanyi ngeri gyagenda gikola ki kisaamu ng'omugamba nti sigale waka. Naye mwana omukozi have some discipline. Tuvuddeyo ffe kye tulina okukola, of course tetulina budget. We do not have tools of implementation. Era nze okujjako nga nze nakoze ebyange nga kirumira in my constituency nti waliwo obutale bwendaba abantu wali omujjuzo abantu balina okukeera okukola naye nga tuteekewo preventive measures, at least tuteekewo ebidomola abantu banabe muki mu ngalo. Naye ate nga ogwo omulimu gulina kubeera gwa gavumenti. Bino bye tulimu ekyamazima mulina okuvaayo mu bulambulukufu ne mukeyalinga eri eggwanga, that is securing the future of Ugandans. Naye munaabeerawo nga mukyogera mu bigambo nga temukiteeka mu nkola. Bannayuganda bino ebintu babiraba ate mwerabisa. Ekyamazima ero gavumenti eriwo okubeera nga ekeyalinga eri abantu baayo nti abantu b'eruweero ki kye bagamba beetaaga kubeera nga babagema. Statistically wano batugamba nti abantu 9,600 be baakagemebwako with that dozen ya AstraZeneca. Imagine mu Uganda tulina population y'abantu million 4 naye wakagemako abantu 9,600. Is that being fair to the country? Abantu baga nti era nekiremiseza abantu okugemesebwa oba okugenda okufuna vaccine nti bannabyabufuzi nga ggwe nti mubitaddemu politics okomekeza abantu ne batya okugenda. Bwe nali ngenda okungema kyali ku record ne bannamawulire babikwata. Ekyamazima COVID bulwadde bwadalira bukola ki gye buli. Era gavumenti ffe mukennyini ne gavumenti tulina okuvaayo ne tutegeeza abantu tulina okukola ki okugemebwa. Newe mutavaayo okuleeta programs abantu bakkiriza obagema. Kino kyo kiri ku record abantu bakkiriza bakola ki okubagema. Nene webabagemera tewakola ki tewaliwo wano walaba line ezaali ekololo abantu bonabona beesoga kolo kugende mbageme kati imagine mu byalo eyo gye tuva ewaffe. So gavumenti erina okuvaayo nga kati tuli mu lockdown ekwate sente zonna efokasinge ku ekyo ku bulamu bw'abantu. Tuteeke testing centers mu bitundu ebyenjawulo abantu bategere balina COVID oba tebakola ki tebamuyina.
batekewo immunization centers nti abantu bekatikamusa bafumina centers 2 mugende babakoleki babageme wakiriwe tunabira muzire ennaku 42 nga buli ekikoze eki ekitambudde naye tunagamba nti basigale waka ennaku 42 zigenda kuggwako era covid ng'akyakola mudakiika emu bbiri oli mubaka wa parliament do you envision when envisage okulaba nga flow of parliament debate mu enlarging okubeera nga to discussing economic recovery kwa mu 10th parliament ng'eggwako wafubye nnyo okuyisa bills zonna ziggweyo president ze yabatuma your way forward ng'oli for the parliament okulaba nti eggwanga litaasibwa bwe baali basoma budget ekyamazima ekimu ku bintu byebasaakisira is recovery stimulus okuyamba ku basuubuzi okusitula business zaabwe neera nze nga bwe ngamba abantu nti bino bigambo obugambo eno gavumenti ekintu kyesinze okulemererwa kwe kuteeka mu nkola bigendererwa byomukisomogimuzize tugenda kukola ffenna kiraba no ne bwe tubyogerako nze nja kuwaayo ekyokulabirako twawakanya cabinet ministers newe kyatuka okusalawo bagamba bugambi nti aba I and no for a voice ne bagamba I takes it naye nga voice yaffe voice of reason bagirekawo ne bategeera nti abantu tebakiriziganya of course majority takes it on you know so bano bali mu kintu nabo benyini nyini batulonda era bakiryamu buli they do not care for the common person naye nga munange olaba eno Uganda tosobola girya n'ogikolaki mufe ku bantu baffe sente ziveeyo zigende batekawo testing centers sente ziveeyo tuliziganye honorable kamaliriza honorable mudaji mu seconds maliriza so ate simuwa information tomuwa amaze okundaga nti tafa ku muntu wa bulijjo ono enyi kuba gwe obeera wano n'otandika okuwagira ekintu kigende maaso kirungi nnyo president Museveni kiki I mean really wolaba ekikyamu gamba kino kikyamu era nga bwenjogedde kakati mukana ekabalize museveni yesona alibumba wewe bubaka buno bo batukako bambi musajja tuyinza okubanga munenyeza na bwerere nga ne Museveni tamukwatangako na muki mu ngalo n'okwogera bino byonna byayogera ayagala Museveni awulire nti wali omusajja awujjumya nekkiriza mugana tukolera muntu wa wansi vision ya NRM is about securing the future of Ugandans. Beautiful. Mukana kasero mukisa gwe balina kubeera nga bavaayo mu bulambulukufu okubeera nga balwanyisa covid namwe kati ekyo naba temukikozeeke kabonero akasookera ddala nti mwabawuddisa mu kalonti ogera ku securing reka tugende mulange wena information gyewadde otandise wali mu introductory message yo njaga nayo tugigatteko ku mbeera y'ekimbe kya covid-19 wetuli musajja tugamba tugenda kufa are we safe omusajja yagamba tugenda kufa abasajja bangi babyogera ebigambo bwe bityo tugenda kufa oyinza okweyogera ku Lukwago oyinza okweyogera ku Dr. Luke Montenia oyinza okweyogera ku bantu bangi nnyo naye nga sinakomentinga kwako kwennyini manya komentinga kantu kamu kokka kebayita blame game mu kintu kino muna ekyaddayogerako wano blame game eriwo obudde buno nti nga abantu bagenda tuli mu biseera bya covid-19 we tuli mu NRM ngegame tutunye tugamba securing future nga theme yabwe 2026 naye ne bugamba nti no abantu basuka mu 65% bakola mmere ya leero bwobazize waka nova nogamba nti no what bane ngwadde gyebuli nti abaavu biki no blaming omuntu nga omulwadde no blaming nti wamusabidde nti omuntu aweddemu essuubi no blaming ba pastors bakoze mulimu gwabwe nogamba nti no for example baavu nnyo opposition tebalagidde kukola iyo bayita blame game eri baliko obudde buno bwenyeri so ng'omulimu gwonga gavumenti teekawo embeera okulaba nti batereera okay then tudde ku nsonga eri kuba obudde bunzi gwako okay ensonga yetuwogeddeko ya covid-19 of course gyetumanyi obulungi ennyo nti nno ensi yaffe yo nga bwe tugiraba ebyaddala nage dokita bamuyita Dr. Ogwang yes Dr. Ogwang ali mu ddwaliro lya Gondi actually university y'Embalala already aliko project enoonyereza ku ddagala erya covid-19 neddagala linyo badde bagobererako banoonyerezaako naye yawandiika ekiwandiiko kuba president Museveni yennyini yagamba ali wansi we era bali wansi wa State House so yalaso okufulumya eddagala abadde afulumya eddagala erya sukaali eryaki nga likolera ddala so ne livaayo nawandiika olupapula lwennyini wenamukubira essimu yagamba agenda kujja agenda gende mulago batestinga eddagala like final stages actually kumukkiriza bukkiriza kubanga akola kibaliwo abantu
kuba aliko maininga naga naliwako gundi ne gundi nga ina COVID-19 then nalimuwa dozi we yaggwayo dozi lozo kuchobera musanvu dozi we yaggwayo ne bakebera nga bawonyete bali COVID negative COVID-19 negative ekitegeeza eba step nene nnyo innovation yaffe ekinnuma kiri kimu kino President Museveni owede project agimanyi kuba yagikiriza egene mu maaso naye omukulu yagambye nti babagambe balekerawo okukola production ekinnuma eyabaganya okukola production order bagifunye kuva eri WHO World Health Organization bita World Health Organization eyo that World Health Organization World Health yes yamuganya okukola production lwaki mumujita health is the World Health Organization because of that health organization nga bali mukola bukozi nsimbi oshaba kiyuga bakola nsimbi olukungana lw'abasajja tuliziganye n'ensonga ekigamba nangeragera mu maaso sebo kugira politics enyini mu kintu kyo nti G7 yabadde etudde yawedde olunaku olw'eggulu bade boogerako ebisinga obungi ennyo of course bo balabisenga ne mask omu yajambala abale bajambala tiba bo tebefiirayo nga batuli bo already balina ebyabwe bamala okuba nti bakola bebakola obuwuka bebakola eddagala ennyini eyakola akawuka eddagala erigema gwe beegayirira bennyini because WHO yamwegayirira World Trade Organization nemwegayirira Bill Gates bakendeze ku ssente tukole eddagala eryaffe ekyo ne bakigaana ne bawukana ne mukazi we nga bakigaanye right now tuli mu kaayana nti Uganda tulasa okuvaayo ng'Abafirika tulasa okuvaayo ng'abaddugavu twekola vaccine eyaffe twekola eddagala eryaffe then tumaze oddikola lize ekitongole kivaayo ekitule ne kisalawo byonna bekikusalawo niga temufulumya eddagala eryo tetunabaddikkiriza okitegeera so it's a time tubeere nga Russia yakola Sputnik 5 eddagala lyayo nega liwonya efficacy level yali eri ku 99% era abakulu bwe baliyo kubalyoka abakabi naye naffe Uganda tuli wanooka obadde okimanyi nti nno eddagala etwekuba AstraZeneca ensi ezirikola ererukwa mu Africa wano ensi ezikola be basajja ababiri bokka Bungereza n'omusajja amayiddwa nga Bill Gates kampani ya Bungereza amayiddwa nga Fulbright Institute kati yawako patent America India biki yokka gwe tewewunya nti nno tulina ekirwadde kya COVID-19 mu nsi yonna naye ng'ekika ky'eddagala kyetulina wano waffe kiri kimu kyokka lwaki sibafulume mu America tebakifulumya mu gundi yonna nga kibafulumya kyetukozesa okwegema so this is business naye olaba tatwagaliza baga tufe bufi bagala tufe bufi kati side time bwe banga President Museveni alina omugongo gwatugamba gwalina ogwa Pan-Africanism ne bugamba nti what abasajja ba Pan-Africans bagoberera abaganda abagobera mu gundi ba Thomas Sankara ba Maurice Bishop ba Samuel Machel abasajja bagundi ba Jomo Kenyatta abasajja bagundi Patrice Lumumba bonna nga abagobera gati what omwoyo gwa Pan-Africans gumulimu ogwokutusa omuddugavu nga Marcus Mozagavu yagamba nga twakuba twejja mu nvuba eno nga omuddugavu tutandika okuba tweteekawo ebintu byaffe ebinatusitula obakawo obusembera bannayuganda President Museveni ave mu byawo okugamba mbu ate kiki bwe tuba nga munnayuganda avuddeyo n'akola eddagala alimirire ng'omusajja agambe tekimala nga bw'atatakinga decisions eri bano ba advisors be era aleme kuteekera decisions okuva ku bazungu agambe tukoze eddagala lyaffe eriwonya bannayuganda tuwone ffenna. Okay, Grace Bukenya mu second tewaddaga okuyisa mu seconds. Ensonga zino nabadde njagala okuyisaawo ku bulwadde buno wagyerabye nti anedda sinaba kugyerabya ssebo siringa mukulu ono nze mbadde nsaba okugenda pulezidenti okugenda okuddako tebadde gamba nti sajja tubadde tukola tugenda okutuza nti ate bakola n'ensobi endala obutaggala ziroogi loogi zino zitambuzizza nnyo obulwadde ate nga ebikolwa ebikolebwayo it's a combination of what? Lindako. It's a combination of issues. Mubamo okusiza mu munno, mubamo okutegera contact. Mutete bakebelera abantu. Embere yose mbadde nsaba. Mutete bakebelera abantu. Kasanga tolonyeze mbadde nsaba. Okuddamu okwogera. Tosobola kukebelera abantu. Amakanisa. Lodge zina abantu ate nga makanisa sijja kufuna budde bukwata ku muganda wa. Solution teri mu kuggalawo. Solution si kuggalawo. Ne efe nnaku zino. Solution si kuggalawo. Business. Ogenda bw'oyo. Ogenda bw'oyo. Kati
abantu gye badde obaka obutuseka ne parting shot eri honorable yabagala program yeso yo parting shot ku bitongedeko byonna yeso tuliziganye baso tuliziganye gye musiba kabaggaleyo tuliziganye kono bayogere nze kutteko kono bayogere mwena abatulaba mbebaza kubeeranga muwaddeyo obudde ne mulaba programu ekyamazima bye mulabye wano ye Uganda gye tulimu tulina obulumi bungi naye tulina okubeera nga tuba n'essuubi nti buli kintu kyonna kijja ate nekikola nekivaawo ne covid agenda kuvaawo nga ne NRM bwegenda okuvaawo pulezidenti tukyali mu buyinza gyali ali bulungi era olunaku lwaleero baganda baffe abamu bwe baali bakwata olwedde tuli nabo balikirira era emitima gyabwe gyakaluba bakyali bagumu nnyo era nga tugendagenda maaso ne struggle yaffe eno mu kulwanirira omuntu wa buli ye honorable Chirumi Hassan of course yatugaddeyo program yolwaliro omusajja oluwidde nti NRM egenda kuvaawo NRM tubebaza nnyo okulaba tujja kunaba okukwatagana namumeca atakubira mpeera bankubira katonda kumba maaso omusasanya obulwadde mwatwala yaani omusasanya obulwadde zigabwe tukwaniriza kuweesiba ebbiri